Raiwas Movie Production. Checho ugambe chekiseera okuva mu Raiwas Movie Production baka bakukutuusaako kugambe bwetu tiwe tukatandise ne bajja bakugamba nti ndibalekera Tracy Jingo John Bosco tukyali kunyanjula Nantege Aliyeti nga naye agenda kukabeeramu Magambo Grace kugambe nga tuli ku ntandikwa Farida Mayanja Najibu Kiberu kugambye bonna mukano tuli kubazanyi bo bamanya berere Sonko Betty muka sinema akamanyikiddwa inga kugambe mutesitesi najja kaweerya zimula ye sinema gye twolekedde mu kiseera kino Vijeraj nganze ndi ku MIC omuwandiisi ngera ye director Pafra Richard Mwami Kibirige waziranga we tutandikidde kulaga ekintu kino ebbanga ddene waliwo nakyala yayina ensonga zategeeza mukulu Kibirige olemeddwa kiteeka mu bwongo bwo mbuuliro Joyce ye nannyini story ekikulemye Pafra Richard Titus Heritage ne bajja bakaeditinga nsazeewo ne ŋŋamba kanjogere ekintu kino kive mu ddiiro waziranga yali ayina ekimuluma kye yali asirikidde okumala ebbanga n'asalawo ku mulundi guno asobole okukimwatulira naye njagala wekkaanye gwe bakigamba n'atandika okumagamaga okuva emasagange omwana ttone egongole siba akawero ekigambo omukazi n'akikubawo omwana ttone gw'abadde ayita mutabani we era omusika takyali wuwe era okuva n'olwaleero nkukakasa yawuliranga n'amatu gamuwaawala siwo ttone omwana tabangako wuwe waye ewa kitaawe era olwaleero lwe lunaku olutongole lwe bateeseteese omwana okumukwasa kitaawo omutuufu wafuna omwana kati n'ofuna olubuto n'ogamba nti lwange n'endukuza ne lubeerawo n'endulabirira kakati mu kiseera kino osobola okukiŋŋamba nti omwana si wange musajja wattu yatandika okwerogoza nga n'ebigambo byayogera tebikyajja ekyo nayagala dde okukikugamba naye ng'oli siriyasi n'okusinga bwe wali okirowoozaako ne ŋŋamba kankulinde olunaku lwendi kukwata offside ngenda kusobola okukikugamba naye nga kati ekigenda maaso mu kiseera kino ne taata we yamaze dde okutegeka emikolo engeri gy'agenda okwaniririzaamu omwana we kugambye katandikidde wano bakayise zimula Raiwas Movie Production baka bakukutuusaako Pafra Richard Walakira nga ye producer musajja watu yatandika okubirowoozaako omanyi waliwo ekigambo kye bakugamba mukadde wange ne kikujijiira yawulira obumukaaba mu matu bwetu n'ayambala yayambala jjukira baalina omukolo ogwengedde nga gwa ku wiikendi ate leero lwali lwakusatu omukyala agenda kunaalaga we yagamba essuuti ya ku mukolo hiyi nze nawulira obubi omukolo baagugira lunaku za mwezi zino kakati omukyala baakyebuuza ennaku zo omwezi tuzalira wano ne tugwa ku mukyenda mukola Kiberu Najibu ag'obuzaale omuntu we yali atuuse kana akaseera buli muntu yenna asobola okukategeera naddala nga buli oyiseeko mu mbeera eno omukyala yali alumwa bambi bwe batyo baali boolekera eddwaliro naye nga bw'omanyi ekituufu kiri nti abakyala bano baba tebeekoza kakati y'omuniga olw'okuba tekimutuukangako kati alabanga okwekoza nze n'ojja kuleka mwana gwe kati omuntu okuddawo okubeerawo ne weemolera mu luguudo abantu bonna batutunuulira kati lwaki tutambula butambuzi era tugenda nawe siyekoza bwekoza guma oli awo weekya kati kyogamba tosobola kuguma amanyi abakazi abali mu kuzaala essaawa zino kati olyoke weekoleze wano akunzitira mwana omwana amwagala ate n'eddoboozi lyakozesa kangufu kugambe bwe batyo ne boolekera bambi awataali ayamba era ewataali ntambula yonna naye nga balina okukola ekisoboka okulaba nga batuuka mukazi watu yagenda okuwulira nga takyasobola awulirira ddala nga embeera egayegaye tonzita n'okikolera wano gundi gwe kaakati n'asaba fayiro taata mu maka naye omukyala nga mbutuufu embeera tazitegeera bambi omukyala yalaajana ekituufu kiri nti yali takyasobola kweyongerayo ng'awulira amagulu gamwesibye n'asaba omwami afune ku ntambula okusobola okweyongerayo naye nga musajja watu naye yali talinaamu wadde ekikumi embeera ezo muzitegeera naddala ng'obadde teweetegese kati baba bakyawumuliddeko wano
omuzira kisa n'aleeta booda Katonda n'abakubagiza najjukira essaala zaabwe nawe sembera wano mwana embeera gye tulimu ogiraba hanzi biba byakusembera lwaki ogera ku amafuta mujja kugongeramu gwe bwe bati ne bakkiriziganya n'asembera wali omukyala mwana nsaba ontwaleko wali mutwalo siguweza kankuwe fite kyali wange mwana amafuta sinzengira pampu bazigiza abasajja bakukuba n'empewo wano gumalewe walirize tulinye bodo laba omusajja akkiriza otuyamba obuyambi ezo sente zagenda okututwalira olaba naawe nga ntono bwato n'asitula ekintu kye mwana omukazi tugire tazigirira wano pikiri mugaga n'agenda azinjijjako olubuto bamupapya ku piki baagala abavuga esipiidi yiriyiri ebinnya bye biringa ebinnya mu nguudo za wano bwatyo na asimbula kati ne tuddako eno ku maka ekituufu kiri nti omukyala okuva lwe bwakedde tannategeera mbeera mwami mwali musajja watwajjudde ebirowoozo oluvannyuma lw'omukubako ogugambo omukazi yagonnomoddewo ogugambo tewali nnyo badde mutwalidde kayiro ya maama yasalawo okubuuza Sandula ye yali muwala we osanga taata alina kyamugambye naye ng'embeera mu butuufu mwamulabira ateekwa okuba ng'aliko ekikyamu yamanyi kasita nze taŋŋambye manyi n'omuntu atesse bukulaba nga ataliiwo manyi waliwo embeera ezibeera mu maka ate ne abakyala abo bambi n'obasaasira kati lwalwaddaaki naye n'atwala omulwadde we mu ddwaliro bambi n'atuuka yabatuusa we balina okukoma Najibu yagenda agumya ekintu kye nowa boda ekisa kyamukwata kubanga mbutuufu ekisa bwe kitakwatira ku muntu alinga bw'ati oliba ogenda kukisangawa ku muntu omulala bwatu yasalawo ayambe naye nga mukazi watu yali takyalina geeyongerayo era bwe batyo ne bakakkanako wansi naye najja bwe wanagambye kyali wange nabadde siina bwe nkikugamba ekituufu kiri nti njabise bambi taasa munange omwami wange bw'atyo bw'ali nakugambye nti leeta wayo wenyini noŋŋamba nti oyina fite kati ne fite lyennyini teriweza mpaka 3 mwana ate walimbazemu amagezi naawe ekituufu ekiri nti ne bwalingambye bwambi ndi kutwalira bwereere mwana waffe abadde tosobola kukkiriza naye nga ze sente zennyinamu kati ne bwompunzika nonsulika sisobola kuyiika munnange okusinziira ku mbeera mwe tujjidde naawe obirabye ewaye ewere saawa muntu kolagana na muntu muyaye bino byonna mbadde mbikola lwakuyamba ate kati bweyisa bwoti ate awo mba sibitegedde twala sente tomanyi olunaku olumu ojja asobola okundaba tomanya mwana gwe bagenda kuzaala agenda kubeera ani omanyi otya oba maaso ali kuyamba twala eri kyogamba tuli okuyambibwa buyambibwa kati ngende kupampa mbagambe nti munyambe mupa amafuta tulaba baba nagamba bwe kati ne boogera ebikankana naye nga zino tazita manyi bagamba nyama ntono kayana eri mu nkwawa bano abayayi ba boda bagezi akayana abulawo ne ziri bwatu yagenda okulaba nga mbutuufu omuyayi ng'aweddemu ate okusinziira ne ku mbeera y'omukyala bwali bwatu ne yeeyongerayo akaseera keetola noono omwami yali amaze okugenda ku mulimu naye nga ne byakola byonna tebikyajja oluvannyuma lw'omukyala eyakedde omugamba ekigambo omwana gwabadde atwala ng'omwana we omulenzi omu gwabadde alina bw'ati mu bulamu bwe siwe ekigambo kiwaawaaza amatu yawulira obunyenyenkule kati mulengere ku mulimu kati mune baaganye okusayininga ne bagamba twabadde ekikeerezi kati ekyo nakyo musobola kukigamba nze bwe siibeerengawo kyemugamba nti emirimu gyonna gigenda kusitama busitami tegibenga gitambula si kyekyo kuba kati ffenna tewabaddewo ate kati jjukirira gwe olina okuteekako sayini esembayo then bali bakonfaminge wabadde tosobola kunyonyola naye nga mutuufu ne byayogera mu kiseera kino ye mukyamu naye ng'omusanga agussa kuba n'abakozi obukozi bwe yaleeta okumuyambako emirimu yagenda okulaba nga tagenda kubisobola bwatyo kakazi katu n'akafubutula katambule kamuviire jingo John Bosco ag'obuzaale
oyo naye akuzanyidde nnyingi kugambe tukyali ku ntandikwa ngera tugenda maaso Vijaraj ku MIC kati ne tudako ewaka esaidi ewalala kyala bwatu yakwata ebbaafu sobola okutereeza ezaali tegisi asobola kujja mu nnyumba bintu bwe bityo bwe bibeera mu bulamu bwaffe zino sineema tuzizanya osobola okubaako kyoyigamu akantu katono nnyo akasobola okukyankalanya abantu amaka gonna ne gasaanawo tunakulemera kukuwaddeko ze nkuwaddeko banange yudaya tozaalira wano yudaya nokiza nozaalira wano naye ng'okuva owa booda lwe yatadde wano omukazi twaliyo ate ekituufu kiri nti tebannajjawo wadde oluyingo abadde awulira bubi nga senga ageza n'asimbula busimbuzi kigere kyali badde kiyinza okuggwera wano naye nga kinya na mpindi kumpi baali bamaze okutuuka ku ddwaliro naye ng'ekyomukisa omubi oba kale omulungi omusawo agenda tezaalira wano yudaya nagambye gwe nawe leka kusinda bwotyo sisinda businzi embeera gyempulira ng'owulira otya ate bwatyo neyesindiikiriza omusawo yagenda okulaba ng'embeera egayegaye bwatyo n'ayimuka bambi agenda ayambeko okusinziira ku kye yali amaze okulengera najja ate alabe kiki ekiganye bannange omusawo musajja wato n'ayanja ensonga nti bubadde bukyawo ku makya ekituufu kiri nti ekintu ne kimusimba naye okuva lwe mutuusizza wano musawo nkakasa nti kati buli kimu kiri mu mikono gyabwe kati nze kangende noonye ssente n'okuleeta ebisigadde okuva lwe kiri tubadde tetwetegese bamizimula yanguwa mumbulira omusawo yagenda okulaba ng'embeera tagisobole najja n'ayita banne bajja basobole okutaasaganya embeera abakugu ne bajja abakyala abategeera embeera basomerera bino byennyini ebamutwala yenna akanga badde alinga kinawolovu bwe bati ne basobola okumuyingiza eddwaliro kati natuddako ku mulimu gwe mwana gwe nze kino kyendabye sikirabanga olwaleero okimanyi nti boosi mukambwe alinga apa n'abali ennumba yenna avuma alinga njuki ze banaye simulabangako omweyombeera yenna buli kyomugamba tayagala kumanya oba banywedde biki tabanga yatandise enjaga se bannange sirabangako ku muntu ali bw'atyo obumukanuza n'amaaso omusajja mugambye nga buli kimu kyemugamba nsobiize naye nga tasobola kukkirizaako n'ekimu naye ng'ewaka ekituufu kiri nti omukyalo ono alabira ddala ng'okuva lwe yakwatagana ne bbaawe si ze embeera zamumanyiimu omanyi obeerawo n'omuntu naye ng'era osobola okumanya ne waba talina kintu kyonna kyakugambye okusinziira ku mbeera ze n'omanya nti wandibaawo ne wabaawo abagagga abo boolaba baba n'ebizibu bingi kaakati bano ne batandika okugeya mukama waabwe jjukira nti yabakozesa alabika bamubanja omanyi beewolaawola nnyo mu banka ate ne basingayo bizinensi n'amaka gaabwe kati balabika bamulaalise ne bamugamba omwezi ogujja taabeerewo kati kyekirabika nga kimuwaanisiza omutima ate kati bwe baba bamubanja nze namugamba yiwuli kitegeeza bwe biba bizibu bye bibiri bibi ati lwaki abireetamu ffe n'abikuba ne ku bizinensi nze saa kumanya nze nalweyiso waabwe kati kannalweyiso kali tekaagala kumanya naye nga jjukira nti wano kaali kakozi bukozi naye omukyala ewaka yakeefulukuta yeefulukuta engoye zonna asooka zikuba saaki mwami amanyi okulekamu ebinyaanyaawo yinza okugirawo n'ayaza nga mulimu ezzike gaba mwami yali erabidde oyo asooka zaaza munnange naye aba
nasa kiki kino nasanga enkwaso z'okumatu zaani azisanze mu nsawo ey'essaati y'omwami. Bamalaya bateeka muno yalingizaabwe. Bannange kyokera bulijjo mpulira nga mbirowooza ddala omusajja ono kikyanjagaza. Mukazi wattu ate naye n'atandika okugakaaba. Olaba ebizibu ebyeyongera maka. Omwami tabitegeera, omukyala naye atandise kati okubifunako kopi. Kyokka luli gwangamba mbu gwasula simanyi mulumbe, kitegeeza teyalina mulumbe. Naye gwe muleke, bw'olaba nga tali mu mbeera ze eza bulijjo mwetegule nga bukyali. Ono n'atandika ng'ogenda oba olaga nti oli musanyufu okunnyonnyola mukozi munne engeri gy'alina okweyisaamu ku mulimu. Boosi asigala boosi. Nze tombuulira naawe. Genda ng'oli mukakkamu era omwetegula bukyali. Bw'aba akambuwadde guno omulimu gugwe ffe twajja kukola. Nze nga bankambuwalira tuba najja kukola, kitegeeza nti nsobola okukola ekintu kyonna bizinensi n'engisuula. Kati bw'aba ajja eri ebizibu bye ng'abinga. Bw'aba tasobola kufuga bimukwatako era ategere nange nze ani mu bulamu bwe. Kati kitegeeza tujja kuba tulemaganiddwa. Oba tebabuze, bwe baba babuze kulya, kunywa, period. Ng'agendamu bakinyotekisi basobola okumuwa ebyokulya n'okunywa. Olunaku ne luzibira ate n'alinda olunaddirira okusinga okwesiba ku gino emirimu egy'oku. Kati mukazi watulengera yawulira ng'embeera emutuuse okusinziira ku bulamu bwayiseemu n'omwami we, okubanga mu kiseera kino bwe bafunidde akasimbi. Mukazi wattu yatandika kubonereza mpale gwe lwaki wakkiriza akugenderemu, lwaki tewayulika n'akomawo wane mutasobola kugenda. Bambi buli kimu yakikola olw'obusungu. Omanyi bagamba nti obusungu busobola okukozesa omuntu ekintu ekitajja. Yakuba engoye ezitamwanukule wadde okukaaba. Ekituufu kikazi kyattu bino byonna nali sibisuubira. Kale omusajja mbadde mwesiga ne buse kwesiga yenna. Yawulira nga n'ag'ekikyala gamu weddemu ng'amugwamu. Kati bwattu netuddako eno ku ddwaliro. Abasawo ekituufu nti bamulabye ng'ajja, naye ate nabo babuuzanga abaana abato kubanga Najibu yabagambye bamugumiikirizeemu katono. Agenda asooka aleeta ebigaaniddeyo. Embeera mwe bajjidde ebadde yakaweereege. Ne basalawo nabo batandika okutetenkanya ng'abasawo. Musajja wattu yatandika okweyogeza yekka. Nembanga nisaatomerwa ndiga. Nesimu azikuba asobye ennamba. Yes, Tangi. Bwera ntugendako mu ruumu ya dokita. Omulwadde ali mu mbeera mbi. Dokita. Omulwadde mukyala. Okuva lekiri nti omulwadde wa kuzaala ate gwe kafulu mu kintu ekyo nze mbadde nsaba busabi wandize ne tusooka tubaako kye tukwataganya ng'embi kiwundu tekinasamba ddagala. Basawo baali bangu era bwe batyo baasalawo okugenda okutaasa obulamu bw'omukyala. Wentuula waawo ky'omuliro olubuto. Naye ate nga noono alina ebizibu bye ng'omuntu. Kyagala kunjuza kintu ge. Ate ekyo kisimanyi kyakola. Bulanda kino kyali kikutuuseeko, nze kyantuuseeko mukyala. Omanyi okusanga earring. Yafunawo omugezi munne. Saati ya bba. Nazikola muki. Nasooka kusanga saati ng'eriko lipstick ne mubuuza ne yeegaana. Naye ku mulundi guno nakute earring ng'ate ziwunya akawowo ke kamu ng'era esaati bwe yali ewunya. Ate gwe kiki nakugobye David va maaso. Ngate nakoze. Boosi yawunze. Empapula zino
kamange kano kaleeta olumanyimanyi tekanategeera zisobola okulwaningako omulimu ebbanga naye nga jjukira nti ate era ke kaalina okumuleetera amawulire agakwata ku buli kyetaagisa mu kiseera kino mu kampani gye baali baddukanya omanyiziba wonna buli kunze nagaa nti no nze yesasulira tuition kamange nimuseke kakasi katto kaatandika okulombojja ebizibu bye kalina ate kalombojjera owagazibu ngenda bitereza olunafu wonna wonna ngenda bujja maze olunaku lumu nga siridde gwagamba wa wiiki In fact, okusinziira ku byoyogedde ogobeddwa maze wiiki namba 3 onyumiza mbu wakamala ssaawa 2 tonnalya sinikira mu bimanyo mu mirimu gyange kukebera engoye z'omusajja ntandika okucekingamu mukazi babaako ne bebeesiga bannange najjeeyo earring mukazi wattu ekya earring awulira ddala nga kimu kya mbobbi omutwe naye kakati senga wabadde gwe ekyo kiyinza kikolera otya era kyekikumpisizza wano ompe ku magezi mukyala munnange nkwasaganye ntya ensonga gamba ewaka alinga strange fe waka manga n'ennaku zino zonna kati kumpi tugenda mu wiiki namba omusajja yafuuka agenda alinga kanawolovu omukazi mukyala bw'afuluma mu kisenge bw'ogendayo n'agenda mu ddiiro anziri oba oyingira eddiiro n'akuyitako n'ayingira olukuubo akati mpulirira ddala ng'embeera abakazi sikyagitegeera naye ono yamubuulirira kati kirabika yazitaddemu nga yagala nakulaga wanje kati gwe kyosuubi owulira embulira y'abakazi kyogamba era yazireseemu kagenderera akulage kati yakweta mwadda nze ndaba sikyalaba kyokola wano lwaki tofunayo omusajja bwete nzijukira nawulyako okuŋŋamba nti bwete akwetaaga lwaki bwete tomuwa obudde ne mutandika kupepe yamuuko naye n'akugjako ebirowoozo ebyo nze kyova olabanyirira yanga bafu obwo obuto ng'ate kalungi kakati munaye batulaba nti ffe tetulina be tulina ate ne bafuna buno obwo obuli bwa chipusi obwo kati gwe namukadde ng'ojja omuzungirako bweto ne tukomawoko mu ddwaliro embeera ekyali ya bunkenke omukyala nga bwe bamuleese bwakyali naye nga bamukutteko baali bakafulu era bakakasa nga buli kimu agenda kukituukiriza naye kikyasinza okubeeraliikiriza omukyalo ono talina kintu n'ekimu kye bamuleeteddeko okuggyako ye nga bw'omulaba wano n'akabuto ke akamutumbidde byebintu bye yasobodde okuvaayo nabyeka abasawo bino baabirabaalaba dda era baagenda maaso n'okola ogwabwe kubanga senga omuntu ava mu maaso gaabwe n'agenda alekawo obulamu bwe nga bye bamubaddeko n'abavaako ku maaso bayinza okuvunaanibwa oba tujja kusasula kashi oba omwana ye atuuse omusawo yasalawo nansi bipi ekirungi eri bulungi bwe kiba nti akasente tekaliiwo mu kiseera kino bakwasaganye ku byabwe bajja kwebala mu ssente ono no baali bamaze okumugoba omukazi wattu yabitunulamu era n'atandika okubirowooza nga tabimala bwatu yakwata ekkubo n'akomawo eri mukwano gwe jjukira nti kabadde keereega ebitenkanika wano wennyini mu ofiisi gye mwe bali bakwasaganyiza emirimu ate gwe kiki kakazi kattu kaali kakute kutama nga tekamunyega naye naawe gukusinze omusajja wamulabye yali amaze okubitegeera era omusango yagumusalira gwe wennyini wamulabyeko n'amaaso go n'ogamba nti mu bukambwe alinga ali ennumba wange nga mukozi ebyo bulijjo byenkolerera byembadde nteekeddwa teri kikyamu kyenkoze ku mulundi gwa leero izako obuvunaanyizibwa kati lwaki tomuwaddemu tayimu kubanga omuntu senga aba amaze okusala waya ati ddala gwe kyolaba ekikyamu okuggyako omuntu kuyisa mbuyisa maaso atuusa ntuuseeyo kumuwa lipooti luli anvumye buvumi era paka kati obwedde anvuma njolonga kati nkoze ekyo ekikyamu omusajja wamulabye yakyankalanye dda era ky'olina okukola mulinde akakkane ojja omwetondere kati mwetonde n'amuwa pulaani esinga mazima ebiseera ebisinga senga omuntu aba anyiiza ne bwobanga ggwe mutuufu ekituufu nti asobola okulaba ggwe mukyamu naye omuntu bamuwamu tayimu akola nga gwe weetonda bw'akola ensobi nga bw'amala okukakana n'osooka omuwa ensonga zo alasobola okuzitegeera kati naali zimugambiddewa nga fayiro babadde bazeetaaga kati n'abafayiro twali banyonyodde ekyo ne bw'oba olina ky'okoze ne bw'oba tolina ky'okoze gwalina okwetonda
n'amulaga engeri omukozi gy'alina okweyisaamu ku mirimu. Toyina kulaga boosi wo nti mukyamu ne bw'aba nga ye mukyamu. Ekituufu kiri nti gw'olina okwegonza. Olina okwetoowaza eri maaso ga mukamaawo. Genda wano sigenda vaawo. Okujjako bw'alemerako nti angu banze nja mmulu. N'akalambira. Amuggulako omusango ogwo. Bwe kiba nti omulimu guganye. Kanzigalewo. Ntuule wano. Sigenda kuvaawo. Nkyaliwo mu ofiisi. Ate senga anangoba mu mbeera endala. Kitegeeza tugenda kubiyingizamu ab'amateeka. Wedi. Vaawo. Nze kano akameza kalimu ebintu byange ebitasobozesa kuvaawo. N'abyogera. Mwami Kibirige gwe mbadde mmanyi. Mama oyo yennyini. Mama ebyenda bye. Bannanga abasajja mbwa. Nze kyova olaba saalaze. N'atandika ebigambo. Era abasajja. Nze mukazi gwe olina mugumu nnyo. Nze olaba kati nyina abange. Abasajja basatu abambudaabude ebbali. Saagala kumanya buno bwanyiiza nga ngende waagu. Owulira amagezi ga Wamune. Kati munaye amagezi gompa naye nga gakambaga. Kati bwe gaba gakambaga wagaliki. Ogenda kugenda oyimire ku street kubanga byaffe si bya street. Omuntu bwakusanga mwaka namba kesimu. Bwagira bwakubirako nga mubonga. Nze munaye yenkola gye nkolamu ebintu byange. Omusajja gwe mbadde mpa ekitiibwa bwentyo. Kale bannange baawo bali ku Mukulu Kibirige bageya naye nga ku bano bonna abali mu kwogera ebigambo mu kiseera kino ekituufu kiri nti teri amanyi kigenda maaso. Ne tuddako eri azaala akaseera keekulungula ng'ali mu ddwaliro. Kakati baasalawo bamuleete eno gye kigenda okuggwera. Kigenda kuggwera wano ati walampa akatanda ako mu ngeri ya bwegendereza. Tokola kintu kyonna nga tetukugambye. Mukazi wattu ne yeewaliriza newankubadde yali aweddeyo ng'ayambibwako abasawo. Topapa omwana ogira okwatirira miromuka. Omuka ogwo saagala gujaajamya mu biseera gye bijja maaso awo. Tuyinza okugwetaaga nga tokyakulina. Kye baali bamugamba nga kye kituufu kubanga bano baali bakugu. Kati ne tuddako eri abamu ku batwala eddwaliro lino ensonga senga ziba zikalambidde. Yudaya nakati omumanyi? N'abaako gwakubira. Omukyala yazze wano ku ddwaliro alumwa talina omuntu gwe mutuleetedde ali wano alumwa mu mbeera yonna. Era omuntu agenda okuzaala bw'abeera naye gw'olaba otya okukwata omuntu n'omuleeta mu ddwaliro nga tolina kumuleeteddeko. Olaba ekyo ekintu ky'oba okoze kya buvunaanyizibwa. Kati mu kiseera kino waliwo atuuse kirabike yali aleese ebintu. Omulwadde bamuleetedde ekitetetebwa ky'ebintu, ensawo eri ku mugongo, laptop baaga. Muneego baleese Yudaya okulwanagana n'olutalo lw'ensi kuluba lutalo lwennyini n'olwo. Namutwala eri Yudaya asobole okwekkaanya ali mu mbeera ki mu kiseera kino. Ati musawo kati be bano abazze okulaba nga baleeta ku bintu by'omulwadde nga tonalaba mulwadde nga muluddeyo nnyo ekintu mukikereeseza nnyo nammwe kuba kati yazzebwa namunigina okugyako olubuto teyalwerabidde liro yabadde nalwo wulira byayogera. Ati munaema kakati ate oba oli agizeemu temuliiwo kakati muli awo mujjabuzi mu kiseera kino. Omwana tiyawerekeddwako muntu yenna ali bwomu naye ng'ono tamanyi yazze mu nzija ki kati ate neyamulisiivinza kalubiriza emirimu teyamunyonyodde nga bwe kyabadde wakati yoona alaba ng'eyazze yekka yenna nsaakulira abazaalisa wano dokita omukulu mwana muto tutawaana naye mutukalubiriza empeereza zaffe ez'emirimu gyaffe. musawo nze gwolaba n'okufuna ebintu bino nfubye mbonyeebonye nnyo okulaba nga nfuna ebintu bino
mukazi watu naye atandika okwewozaako wange ekituufu kiri nti engeri gyali mukazi si yafunisa oli olubuto naye akoze amagezi ge gonna g'alina n'okuteekamu obwongo bwe obw'ekitalo okulaba ng'asobodde okuleeta kyaleese mu kiseera kino ebbanga libadde nobeere nga mwetegekanga omusawo n'agenda mu maaso ne wolokoso waabwe omanyi waliwo ate ebigambo ebimu ebitasaanira mu kiseera ekimu kati ono gwabuulirira ekituufu si gwalina okugamba ebigambo ebyo yabibadde abigamba oli webate ne bakulambuza ekibuga kyaffe ekikulu Kampala bwe kityo bwe kifaanaganako mu kiseera kino zimapeera tuzirengera ziwakazaawusi kale n'ebizimbe ebirala eby'enkizo akati omwami akomyewo waka bamukulisaayo asinabakuleetera kubyakuna wabula nga tonabaako kooteeka mutama ebintu bibi so kwate obubaka bwo nabimukubirawo ku meeza kati weekanga kitugaye tobimanyi kibirike kikyotomanyi njagala mbulire earring zino zaze zitya mu ngoye zo mukulu kibirige earring zaze zitya mu tandika okutunula mpwangali ng'embwa esudde ekyuma olina omukazi jingo John Bosco gabuzaale kyompisa buti wasa naye kati nze omukazi gwe wajja ewaffe earring zino zaze zitya n'oteekako empeta n'olayira maaso g'abantu n'ogamba nti olibeera nange bulungi ne mu bubi kino kye wali otegeeza bwenda bwensi ddala kirabika olina n'abakazi omuze ogw'obwenzi gwakubeerera ki kubanga nkakasa nti gwe ne bakutegera wali ekitooke ne bakisiba sikaati osobola okwakwabuka nakyo kiki ennyo kino lwaki olabye ng'olyenda otamu njagala ombuulire kintu kye kyesituukiriza mu maka gano kale bwe kiba kwetereza nange neetereze ng'omuntu ndowooza bakuwadde munna okusinga okunsirikira obusirikirizi nga nkugamba ddala kubanga nze bw'obaako ensobi gy'okoze osobola okujja n'enkunenya naye gaa nti mukulu kibirige omwami wange munnange wano tekisaanidde bakulawonyiridde naye gwe kaakati n'enkunyiriza n'otambula mukuba abantu bonna ne bakutendereza naye nga tebamanyi embeera zompisaamu osobola okumbulira earring ezo zaani kirabika kati bakukyaye kibirige ddala yali ayagala amuddemu naye nga tamuwa na budde wadde okubaako ate ye waayanukulira ayiri mu kabuyirimusi kati naye yeyambisa kyanse okusobola okufumba obwongo asobole okubaako kyamuddamu omukazi kyakuwadde earring ezo yagenda okulaba nga taabisobole amuwaamu kadde ate yabuuza bwatu n'akwate kubo n'avaawo jjukira nti naye ayina ebizibu bye ng'omuntu by'atasobole kwanja mu maka bw'ate akigamba omukyala nti banzigyeko omwana ne bajja bakugamba nti enkeera Mungu ng'amaze okubujjako eddiba twetolola mu kibuga kyaffe neera omukulu mwe yayitiranga okugenda ku mirimu kati bwatu yali amaze okutuuka mu ddwaliro ewaleeteddwa kawalajja nakali akaze kalumwa sawa mukyala wange yazze wano eggulo ng'alumwa bannange Mchana ngaluma. Amanya ge yenna Kachwa Yudaya. Kakati Yudaya. Kachwa Yudaya. Eyaleeteddwa wano nga taakese taasulewo. Imbu. Yazette. Mukazi we. Yaleeteddwa wano lunaku lwaggulo. Sawa nakebera mu bitabo yeetegereza si kulwange amanya gaawulidde sajja tunuira mukulu myaka. Bwalaba gwe baleese n'endeeterwa gye bamuleeteddemu. Bambi. Mama. Gwe baawe. Okakasa ye gwe. Yemusawo. Ye gwe wa kikinala n'okikinala. Ye mukyala. Wa yeye. Mukyala wange. Oloka. Okakasa. Mukyala wange. Wa mukyala wange naawe. Musawo ne yeewuunya. Era yavuddewo okujja mu ddwaliro. Mubeera mwena yafumba emmere n'olya n'ofumbya. Wategeddeko ng'alumwa. Kakati mu kujja okuzaala wano tewabitegedde. Nakachwa Yudaya. Mukyala. Nagenda okulaba ebibuuzo bisuse mu ssawo. Ekituufu kiri nti mukyala wange ebibuuzo ebirala byebuuze. Kati Najibu jjukira nti ye yatuutta omulwadde ng'ali mu mbeera enzibu. Wanyimba kusiza ku muntu n'ategerekeka nga abadde mu makaawo naye limalayo yemba kusa jangu tugende. Sister tobiddamu. Kakati kano kaali ka sisita ke. Oli mukazi wange mbadde na Sonko Betty ag'obuzaale. Kati okijjako obunazi. Kiberu Najibu ag'obuzaale. Tuli kugansikirano. Yasomokose bulungi. Omusawo n'atandika okwogera ng'akimba. Yesu mulukuse. Era baaji bali eyo. Kaakali ate ne bano
bali mu nteekateeka okutwala akacaayi n'obusente obutonotono mu ddwaliro omulwadde asobole okuvaayo kubanga yali amaze okusumulukuka ekimwetaagisa kwe kumujja mu ddwaliro kikyo kyali kyokka kyasigadde omusawo ng'akyewuunya yasobola okusibulungi era ffe batera twamusiibudde nadda twamusiibudde ku makya naye okuva lwekiri nti ebyetaagisa bibadde tebinatuuka ne bagira nga bakwatiriddemu munnange naye kati okuvannyuma lwekiri nti ozze genda ekiina nsonga ate lwaki osobola okusooka okudaana oneetondere mukyalawo omukazi wuwo owange bwange bwoya bannange sajja mukulu kubulwa magezi omutunuya yenna envi nolowooza nonze nfunye omuntu kumbe kiri awo kimwenkemenke imbu mukazi najja bwatyo nze nadda akantu n'akamubwera abadde talabangako ku mbeera z'abasajja modulo abatafa ku bakazi mu ngeri ng'eyo sawo yakikubira ne mu ngalo babiki nze nolinawo emitwalo 10 ziwe emitwalo 10 egyo zizo zennyinawo esente ne zisaasanyizibwa okakasa nti zizo okomanya bbiru bweyimiridde n'oluvannyuma ogenda n'onyesente oba bbiru yakakadde esente ziri mu nsawo ate nga zimuwoleddwa buwolebwa sisita we emitwalo giri 10 kaakati eri tuleka basonda ssente abaleese omulwadde ono okusobola okusumulukuka kaakati ku mabbali semaka atagwa mu ntalo bwe bajjako n'abaana mu kiseera kino akiri yalinze bbiru bali mu kutambula bavaayo mpulira bubi oba nanywa bbi oba nnywe coca-cola omwana ye takyalina buzibu kubanga yanasumulukuse mu mbeera ennungi naye nga lwebanya abakyala abo gyasigalamu buto luba terunadda mu settings ntuufu kimanyi ku mitwalo ekirala gyonna gye wampadde kati njagala otya abantu bano ate weewunya basobola okusema bulungi ono bamuwadde emitwalo 8 naye agamba nti mu kiseera ndo teyasigazaako wadde siringi 10 naye ng'ate ono omwami yazze n'akiriyalinga bbiru y'eddwaliro kaakati ate emabega nagibu kainompayo sente sonko beti bwe bato nabo boolekera ddwaliro kugenda kulaba nakawere waabwe efirimu tetandise tezina kyeziyinza kukola naye nga akasente kali kakyabeekubyambi ekituufu kiri nti kyolina kyekimala ne bano bali mu luludo naye laba mba nakatambulako ebigere nga 5 nva ewaka bambi mukazi watu n'atandika okumunyumiriza olutabaalo nga bwe lubadde bakyadde kiragawa bambi nekiŋŋamba kankuyambeko nti kimenya bulungi Luganda mbu yasanze ekinyongo kati nkwate nako kyekyamuyambyeko okusobola okumutuusa wano ku ddwaliro nekindeeta nga n'ebigambo byekyogera mbu tasobola kubiddamu mu kiseera kino kuba kyadde tekimanyi Luganda be bakazi abo toli mu maternity era nenzija butereewo manyi bakigamba tewali no by the way kati oluvannyuma lw'okunyumyamu kaboozi omutwe gwange ate kintu kimukwamu alina kye yali tannategeera tujja kyogerako yali ayagala kukimubuuza mu kiseera kino naye n'asalawo okuva lwekiri nti ono akyali nakawere kituufu komala okutereera ebisigadde tugenda kuba tubyogerako sima kiri mu mutwe gukogwe tawula kintu kyolowooza ati n'akatono wagamba olwofunanga abantu bofunyisa embuto ng'ogamba ngenzi wa sisita ngenda kufuna sente naye nga ne sisita yalina ensonga ze nga ntuufu ono yalinga yeeripa ku buwala bwe byatambulanga obubi ate nga addukira wa sisita yalina okumuyamba mu nsonga mami nkugamba tonfaako kati kano kaali kwogera ne maama waako naye ngajjukira nti mukazi wattu naye yali ajjudde ebirowoozo Laiwas movie production Pafula Richard Walakira ogambye bakapaka bakutuusako sinema eno kati dadi nande musazeewo buli kimu kyalina okumugamba amusindika wa kitaawe kati okuva lwekiri nti maama olina akisesi nene ku taata ate nze gweoyagala neyogerereyo ebintu byemba siina mugamba mu kiseera ekyo simuwulira sibawulira bwe muli nze taata agenda okugira oluusi mba neebase kale ate bwe nsuubira nti oba kati yagize n'enkonkonako nze ndaba temuggulawo ne saagala kuba taataaganya nga biki byoyogera mwana gwe kuba okulaba ng'olaba kitaawe omusabe byonna byoyagala buli kimu olina kukikoza magezi
toddamu kunyingiza ku nsonga zonna kitaawo kubanga mpulira nga si kyayagala kuwulira wadde erinnya lya taataawo mu bulamu bwange. ojjukira omukyala eyazze eggulo ng'alumize abasawo bageya oli gwe nakuyise ntugenda ne tumuyambako kati bano bamimwanza nsuka omukyala yudaaya waliwo ne badda ku yudaaya asuuse omulala eyaleese mulala jjukira nti ono yabaddewo ku ntandikwa n'amutwala kale nzikazzaawo kale kakalumwa n'envunza ke kamuleese omuvubuka eyamuleese ne kagamba kakagende kaleeta ebintu kakomewo kamukime ono namukyala kakati ate enzi oyo omulabyeko ng'afuluma senga omulabyeko musanze ali ng'ava wabweru bana badde mukambwe kaakati abantu abo tebagenda kwettiŋŋana tunyonsa nsuka ava wano abasawo bagamba tunyonsa nsuka abadde muzibu nnyo kasala nakugambye nti nagibu kiberugega obuzaale akuzanyire nga tunyonsa nsuka kasalaba nina demu wange ensonga yasooka n'azitwala eri kansala obudde mabega nga nze naye nga tweyagala emaali yange kansala Muntu muwange tututa akabanga linda kumukuzina nga tena tugisambira waggulu naye kati mwana mu kiseera kino najja nafuna olubuto afuna olubuto ng'era nkimanyi nti nze nkiri wakati okitegeera era seegaana Enenonya. kansala buli kyekugamba njagala okitegeere bulungi okitegeera kansala waffe olumaze ononya se nagenza okudda kati mwana emwange nze namwetwalidde mu ddwaliro n'owa boda yasigadde omuntu amaanyi nkubuulira wabula bwe mutuusiza mu ddwaliro nenkomawo nkima akasente kubanga nabadde nkalese waka kataze okugenda kuttira omuntu kakali ate omuntu omulala gy'atya n'amukima Amukomera. era n'asasula n'ebbiiru abantu tebatumanyira bumanyizi kansala ngenda kuzza emisango mwali nkute ne munsiba kati nga sinabikola soka okomewo naye mwana gwe zima ne mmugobako zima we mukuli omubyeyi n'agenda tunyonsa nsuka nangamba kigera nagamba litandeka nesonyiwa nvaako ne mukakkanya mugazimula akati emboozi baginyumya bagiddiŋŋana ne kano kasisita ke Tumulinda kumu- sonko beti ga buzaale Ase. kali kanyumizaamu maama waabwe embeera etuuseewo luzira bwati bwange tunyonsa nsuka agambye Sewa. emmere tutwale luzira omwana akuddeko nakyacwana ekaba katogo tetutwala kati banaye lwaki omwana atuteeka ku bunkenke agenda omusaliranga enkoko eza buli lunaku ng'ali luzira Simanyina kya. yayinawo embaawo zaawo Tutambule ng'obudde bukyali tugendeko ewuwe. Tumutangire ng'obudde bukyali. Situka mwana wange liita. maama yagenda okulaba nga n'okwambala kumukereyesa n'asalawo bagende bataase obulamu bwa mutabani we kubanga embeera gye yali yeeteekamu ey'okwagala okumutta omuntu mbu bano bagende mu ddwali simanye eruzira bamuleeterenga enkoko buli kaseera maama yalabira ddala nga tekigenda kusoboka abakole kati ekisoboka okulaba nga batakkiriza embe aya baasi abatanya kulesa embino yagiwagadde dda Simula mutawaana ati. tunyonsa nsuka sinza kumiki simula mwana wange nze nakwezaalira Kyozi ki. eryatunyonsa nsuka bannakyalo be baalikuwa kati amubuulira amazima musajja omulala teesiwate ku mwana wange Zimula soko kakkane. Oyinza okuba agenza okulaba omwana wuwe. Bajja mumala nsonga ye makete kusajjambya. ensonga agenda zimaza makete Ate omukazi yenna tabula. maama Nga gwakugamba maama yakola ogugwe ng'omuzadde olaba ebyoyogera mwana wange kyogenda okukola kitegeeza nti ate bali ogenda okuba obawadde beetu amakkana te omukazi ogenda genda otema omusajja agenda kusigala nga siba mwana yeyagala n'abalala munaku. wabula gwe ng'oli mu kkomera Akujja mu kkomera. olowooza alijjukira obulamu bwo lwaki olumya jambiya omutima gwange Yesu muzindeke zimula nkwinamu essuubi Kana ye- maama ndeka Kana- maama ndeka sisita nekagala ogimunyakulako niyinga wakibode zimula wakibode ejambi egiteeke wansi teeka wase nawe ejjambya lotesatesa mama ate mama akugamba towulira wakanyakwekyakyola lwaki maama asobola okugamba ekigambo nga tomuddamu Tetera ebizibu. zimula kenwa n'entalo zange maama Bannange eno ejjambiya saagala ogisale mu maaso nsobola okugjako ensingo nagenda nga bondi abano babanditi maama tumugobe bugobi kati tugende nga tukuba endulu tuyite abantu alagawa wuyo ne boolekera kati ono mu kiseera kino kyeyali amaze okutuuka mikwano gye gizze muyozaayoza fanaye mwana gwe kuliko olutalo mwana gwe kyagala kutesite. bannange muleke nze temubyogera nako gwe temumanyi bulumi mu empisi Omwana nkitegeera kwatakuwa. nkitegeera Nimo bakwate ku kisambi. Nakwatako nagenze nempulira obulumi nga nze nanzigwawo biviri bye. waliwo ekiseera natuukidde nempuliranga agenda okwabika omutima eŋŋamba oba neekwate ku kiŋŋumiro okwo naye nga waliwo naye mwana gwera terwakudde kuba wadde wakagenda ne batugamba nti muzadde naye gwe omanyi ebanumye nga naye nze munene nali simanyi nti n'olubuto lutuusa okuzaala yeguze kunyumize waliwo akeneka ku mabbali ono ayambadde akapala aka bbulu
kiyina kiro nyingi. Omanyi si buli muntu nti akulaga enseko nti abakyaliwo. Waliwo era enseko oli oba omulaba akakabukasa akamwenyumwenyu atega katege wakamatsi ninga zitowa kati baba bakyali kwazitowa owejambiya owembazi n'owendala bayingirawo naye gwe nedda batijja nnyo omanyi nti yabadde amutwala kuzaana naye ngwezo ga musajja yagenda ozaana nkugambye twatuuse mu ddwaliro ndooza ng'ayagala kakati ate nno kano kakazi katuko kalabye Zimula era kabayiseeko nga batambula mu kubo bagenda naye ate ne beesiimisa eno nno eno ebweru kiki nammwe olwaleero atwalibwa mu mirembe olw'okwewala embeera eyinza okuddirira nja kutema gweddemu sisita bino wali bivuddemu sisita debali saagala osamukire musaayi saagala olabe ku musaayi gwange wadde ogw'omuntu omulala kakati bano tebamanyi ono abanja omwana yaani awagala mwawe jambi agizigula bagiwagadde dda ate agyongera obwogi vauno sisita saagala mugire mwe mugenda okuziika wano kati saagala mbeerewo olyo ng'onyumiza abakungu bazimbeerayo nga bwe yabadde polisi eyinza okugirayo nawe neekuyoola banze ngenda kutta omuntu Zimula te akati Zimula bamuno ali wano ayina gwabadde anoonyeza akaseera abaniga ne batabuka ne bamukakanya kutaka akati bw'okuva lekiri nti obujulizi eba kamera waliwo wali atagala ne kamera mu ngeri ya bubba naye nga yina ali mu kutya kwa kitalo n'abako ebifaananyi byakwatawo mu ngeri ya sitayiro tebamulaba ebirowoozo ayagala kuyiwa muntu bwonga kumujjako bulago kati ono w'ebifaananyi bw'amaliriza afubutuka emisinde asobole okubaako obujulizi bw'atwala okutaasa obulamu bw'abasigadde anaabutaasa abayaye nga bakambwe Zimula nga yeesomye bano abayaye abalala kyabapiipye dda emisipi bagisibidde kungulu ku saati tebayo bwegamba kwegamba era bonna balaba bayayire basoose mu kire gwe ngenda kutema ensi yonna ensomeko mu byafaayo oyinza otya okudiringa neddemu gwe ndiringa naye osobola okuzaala omwana gwe sisita alemeddewo buli kimu kyonna ayagala akirabe bambi yali ayagala sisita brother we akati bwe badda ku Yudaaya omwami n'ayingira ekisenge agenda aliwo ono gwe mbadde kulema akati nonoona ali eno musajja watwalabisa nnyindo Zimula eruusa yonna ziringa zaminya maama mponyi bagenda kuntema naye kati Zimula lwaki kati tonkubako sitoopu beerako esayidi nange mbereko esayidi omuntu aba akukyaye onkyawanga nkutute mu ddwaliro lwaki wagize nokkereza kutwale mu ddwaliro akati bano batumbuto oba ku kyalo batumbuto abagala amawulire ag'obwerere mulamu n'abiyomberamu gwe nawe kakalinga akanuna nsobi bwe kiba nti kikwata ku Zimula oyo muganda wange kakati bw'obanga omwana ogamba si wuwe lwaki obaddenga omubuzaabuza wakati n'okutwala mu ddwaliro antunuulire bw'ontunuulira okuva Kagere mpaka Kaviiri ogenda okulaba nga ndi grade za Zimula ate mwe bemba njogera musirike nze njogera na Zimula kubanga yamanyi bwe nakula era nange manyi bwe yakula abatamanyi bwe bakula bo ne badde bali bantu amawulire bagafunira eno ku geeti ezibo bena gy'omuyaya atemerawo omuntu ne bagaba buli yabaddewo musirike nammwe ate bwe tuba twogera ze temundeetako njako kimukaa sinywangako ako kaali kanywa enjaga olutalo ne lukwata akaki kati tekaagala kukaddamu kubanga mu bantu bonna
bekeetaaga okulaba maaso gaabwe ono taliimu baali tebakolagana ne mbeera zaabwe eza bulijjo kubanga mulamu teyayagalako muwala ono bane musirike temugenda sebadde sirabako omuntu gwe batemaalaali bulijjo mbiraba ku mawulire nga musaayi gwe guliwo byawedde kandabe kakati zimula tunyotekisi najjula lyukira yazza abimbye ono kyamupiipye bakuteme tujja kubaziika muleke mwenzi bagamba okuziika tugere tuve wano bano kaali kabeewulira kubanga kaali kabamanyi ekituufu kiri kalaba tebalina kye bayinza kakola ono yalina obulamu bwabala obw'omu maaso embeera embi gye yakoowa naye eky'omwana takiwabudde kwogera ani nannyini mwana ayogera ku bulamu bwe nga ye standard kwali nga kwotadde n'ebintu ebirala zimula bamulangira okukifuuwamu nga kwotadde n'okulya akakoola era nginyo yakwonoona buli kaseera muba mu nkwakyo mbeera ku nkwakyo lwakiwandiiringa nange olaba ngira enkwakyo obadde tokifuuwamu naawe akati zimula bw'alaba nga bamuwangulidde munda lwaki muwangayo tumukubisa embazi lwaki tugize nenkalenka bembazi ngekalayoddemu wange nze mwagala tugina kunyiga oli musajja so siddemu yeka abanakyalo bali ku mabbali buli kimu bakirabanga bwe balina okukiraba sisita yagenda okulaba nga zimula takambuwalangako nga bwali olwaleero bwe tutyo ne tuddako ewaka mukazi wattu n'atetenkanya akaleediyo asobole okubaako byawulira ebifa mu ggwanga rediyo zino oluusi zikakkanya emitima gy'abantu mukazi wattu yali anoonya katyuni akasobola okumukakkanya okusinziira ku mbeera mwe yali era bwatyo n'akafuna bwatyo yatandika okukawuliriza mukazi wattu ne kamwerabiza mbeera kimwali naye aba yakakatandika ati akati ono yakutta amawulire ku simu yabadde akankana ebyekitalo najja okugamwokya njagala otunule nga bwowekkaanya kiki ekigenda mu maaso wabula aba amulaga ebigenda mu maaso zimula n'afunamu pulaani endala abantu bano bwe sibookera mu nnyumba twalina bakuma ku mafuta petulooli balazeewa bayaayi balazeewa kati tebannakimanya bo balowooza bagenze mumbe bafunyemu pulaani endala okuva lekiri nti omwami ono yaddukidde mu kisenge batategeera kisenge kituufu mwe yalaze omukyalo ono omulaba olugambo balulese noluliko n'obumansuka kano kana kalinga enkwa koolaba akambadde akagoye akabbululu wansi kano ke kana kawere bamuzaalidde omwana we wakiro 7 akakasiwufu kasobola okuzaala omwana wa kiro 7 kamuzadde kiro 7 ate mulenzi nga wabbaawo kati olutalo oluli eri abayaaye bali wali bakutte emmundu balina embazzi waliwo akutte ensuuluulu omulala akutte zinzimayisiini oye muntu akola olugambo ayongeramu wazinzimayisiini kale ye twamulabye naye atuwa ensuuluulu nemmundu aba yabalabyewa bamuyodde mwenjogerera esaati emikono miyulifu era tasobola kutambula engoye zonna bamutagudde embuyo ono gwe batagudde engoye olugambo bwaba ayongeramu bali si bayaaye balwadde sina bayaaye wabula abakakaalukanyi bali babondya babanditi kibirige ali mu matiga wetwogerera mu kiseera kino kakati omuyaaye omu n'avaayo jukira nti abayaaye bo baali bakivuddemu ekyokwokya nga bakitadde ne bajja bamuvumba katira bano bannakyalo kakati kibirige afuna gaapu ayuza ow'omwana aba agenda zimula mubaka naye naawe zimula lwaki tokulinga kukulinga namunaganiye bannange bali abasajja bakambwe ennyumba ndese bagikoona nga banatera n'okugisuula kati agamba ebigambo bye alabika mufu kati n'amubika akati bw'amala okubika omuntu gwe tulengeddeko ng'afubutuka emisinde ate kati mukazi wattu
entegetege nezimukutuka nenga ko kagenda maaso bakayise zimula Daiwas movie production bakaba kukutusaako bwe baline ku YouTube tewerabira okusubscribinga nga kwotadde n'okusharinga comments tuzeetaaga nga kwotadde ne likes mwebale nnyo mwena abatuwagira ku mukutu gwaffe tukyayongera okubatuusaako sinema nkuyanja Mtoto wange sina muzanyo naawe. Kati bino byokola akati bwamala okufunza omuntu we agakwota nnyumba y'abantu Zimula ne Yudaya ne bebi waabwe nagambye vamu naye ng'ekituufu yaani nannyini mwana omutuufu mwana totwala toto wange ebirali byonna nsobola obigumikiza totwala toto wange mwana awo nze nsigale tokimanyi Yudaya nawe nkwetaaga sisobola kwenenya Zanyo. Tugende. tugendeka ndeka naawe Tugende. Yudaya tugende ne bibi waffe ajo ntwalawa Kutambula. kayagala okumanya wa gye boolekera tumanyi gye tubeera tugende mu nfo yange tugende naawe asa kunegayiriza Mukozesa ensobi ngene zokwe. mwana oyinza okunkozesa ensobi nenejjawo ate naye kati mba nkuzikiza kati omwana tuba tumulekera nikyali wange bwoba okitegeera abayaye bayina emmatiza yaabwe bwatu yakagenda mu maaso n'okukamatiza ne beeyongerayo mpolampola n'omwana waabwe 1.4 Rivals FM akati omusuubuzi omutuumufu mukiye waliwo ga breaking news ago go tegalinda oluvannyuma omu ku musuubuzi omututumufu w'amaanyi mu kibuga Kampala banange majambya bazzi asangiddwa wakati mu kavuyo kokayanira omwana naye era ng'amutaddemu ssente empitirivu ezitenkanika ali ku base buli kimu akyera naye ng'abayaye bamutadde nnyala bwe twogera mu kiseera kino amawulire bye gaali gogera byali bikaddemuuko kubanga twamulabyeko ng'afubutuka agenda naye n'abaweereza akayimba ako pulizenta oluvannyuma lw'okukubawo eggulire mukazi wattu yabirowoozaako nga tabimala kaakati kano kasisita ke Sonko Betty gabuzaale ono mukwano gwange kiki gwe mukola kiwona mukwano gwo kuverti ono Henry tomo abadde akyaleebuukana na kabulaaza kumakyandi akati ate sisita abakaganye n'omuntu bino biki bino okusinana kuwumulamu wadde n'akatono kati gwekutakuba onetedde muntu mu nnyumba yange kati alabira ddala ng'aleese akampoowooko matumpagwa kate gweoletedde buvubuka ondeetera buno obumatumpa gwange mu mbwa zino ezaavaako to yandibabeeringa alabe kalina n'enkovu mu kyenyi baleka baakatema kabba ye nefeesa aladdeko esiiwe kati gwe ku basajja bonna b'olina okuleeta ogenza okulaba nga ono matumpa gagwe olina okujja nga okalangatana naye ye bannange kanka mbuuze buno bwe budde obutuufu obw'okuleeteramu abasajja bwewuuba embaliga zonna ye ng'ofuluma bitukadiyiriza n'entebe ate gwe omulundi gwamulabula oguseeka ate nga gugenda okuba nga gusemba nga mu nyumba yange oleseemu bumunyerako sikyaga kikafu okuddamu okusanga omuntu yenna ng'omulese mu nyumba yange mbu simanya kina boyfriend ekibiina oyomba nnyo kati wabula kati omuntu tayagala kusooka kumanya mazima kati totegedde nabyabadde akuleetedde kyokka ayirimuka teyayagala kumanya mukazi wattu byali byamusobedde dda ali kibirige nindi kibirige esaati za bitege kulikayo se omusambaganyi yebaleke neyeddiriza munange gyebala emirimu gy'okwasaganya ennaku zino n'atunulanga bwe mwegenda okutulika egikuweebula gwe omusajja nodda mu mbeera z'oku naye kisajja n'amwetega tayitawo alina okusooka n'amalayo ebigambo bye naye omuntu bw'asirika kikalikendabye mu bakazi omubalaamu magezi walisobodde okuleeta omuntu ajja at least mu saizi yange nemanya nti wanoonya obulungi bw'omuntu naye n'oleeta akakazi konna kalinga entiitiri buno obukwale bw'omuttale tewali atakitegedde muli ku mutimbagano tikitoko zonna zoogera ku mmwe wabula toyina tv zonna oli ne ku Facebook ate tomanyira kisajja gwe ze nakugamba ogenda okwanga kakati naye ensonga n'agisa ku mukazi we gwempisa zigazaki wenawe siri kwetagala byabazungu bikuganye okuzaala ono kukyangoza la Sandra kyakiganye okuda omukazi yajja mu maka yazaala omwana omu ate nga wabuwala wala ndi musajja omusajja yakireeta kibirige ng'agamba nti ensonga zonna ensobi zonna eziriwo olwaleero aziteeka ku mukazi we kubanga ye yeeteeka ku bya family planning bwatu yagaana okuddamu tomanyira kati lwaki onnangira
kyogamba nze saagala kuzaala mwana mulenzi. Lwaki omunoonya weka? Lwaki tomunoonya nange? Ajja kuba kiba nti kya weno saagala kuba nyina. Omusajja tumukazi muwala waabwe agenda okufuluma nga taata gwe taata gwe va mu nsonga zino za kintu kikulu. Taata maama omutuuga gambye sookodde bali mukutire tunagenda okuziika. Ami kakazi katone kajja kulwanirira maama waako wanga kasangira ddala taata ekikulu ate kyabadde akula nga kyabutemu nnyo. Taata abadde atuuka kutuga omukazi bwatyo n'akawalawala musajja n'aggalira omwana mu kisenge n'akomawo feezi tu. Nze guzanyirako eno embeera mwendi gwogintuusizaako. Noonya mwana gwe bayita omulenzi bwe kiba tosobola kumpa mwana mulenzi kati kwate kuba otambula ofulume. Omukazi ate siya alugendeddemu. Omukazi siya mukazi watu ne bagoba. Tambula onviire sikyagala kulabako mubulamu bwange ne maka gange saagala kuddamu kulaba wano. Tambula ogende bwato n'ayingira. Akaana yakasibidde mu kisenge kawulira biyo.